Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe musajja gwe kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Gwe wala Alright, olunaku olwaleero olutalo olw'amaanyi lubaluseewo. Nkugambye omukulu Lutamaguzi agaanye ebya General Salim Saleh akoze ekyate ogenda kubeera ng'obinyonyoka ate mulowooza omukulu tebaamubye obululu evidence n'ahamulina. Nkugambye olutalo lw'amaanyi His Excellency Robert Kyagulanyi naye abamusindikidde aba spies batya vidiyo eno ogenda kubeera nga oginyonyoka naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno sooka ogimpereka like bw'oba omaze subscribe nga weegatteko omukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga buli mu kubeera ng'olaba ku screen yo omukulu Lutamaguzi avuddeyo n'atabukira General Salim Saleh oluvannyuma lw'okubeera ng'ateeka enkambi ye asaidiza wali Nakaseke Luweero ate mulowooza enkambi y'omukulu General Salim Saleh ate yakutte mu kalulu k'abantu batya. Njagala osooka owulirize omukulu Lutamaguzi ongambe ebyaddala aleka abamaziga gaddala oba just yeekwasa naye nga mazima gali nti akasajja akakutte mu ssokola. Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe musajja gwe kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe. Tali musale ng'ozze mu maka g'omusajja gwe bayita Sseŋŋonzi. Ab'akakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kigaanye n'obagamba nti ekaani be eliminated ne bakomawo wano. Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Tali musale gwakukola jene ewaffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe. Tali musale kandwana w'omuganda wa Museveni. Lwaki ova buli kamu ojjobba obululu bwaffe mbusebo bwe babadde bali ab'akakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kigaanye ku kalulu ka Lutamaguzi tubaleke ne batukakanakawe ne bagala tugasse buli kimu kigaanye. Tali musale n'atuula wali ewa Sseŋŋonzi omusajja bamuyita Sseŋŋonzi Ddamulira n'abagamba n'abayita ab'akakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates. Nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye eddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula million 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozesezza. So Munnayuganda mpuliriza gwe abadde aweddemu amaanyi nti batubbye akalulu. Museveni baamulangiridde nga yabbye akalulu naye tebinnaggwa. Ky'omanya pulezidenti waffe is a real bad man. Nze mbabuulira Museveni yadde alina amagye n'omuntu gwe bazanyirako tebamumanyi. Gwe sooka weebuuza lwaki Katonda yakireese vidiyo n'efuluma eyo nti twawangudde. Ekyokubiri gwe sooka weebuuze lwaki babadde baagala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutwale. Ate nekirala weebuuze gulowooza lwaki Katonda yamuteereddewo ekkubo eritoloka ku abasajja. Babadde baagala kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kaŋŋambe kyekiddako kyaffe tutya. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu waali wonna gwe kyebamanya omuntu ali mu kufumba bwongo era bannayuganda be ready sharing a video. Bannayuganda be ready move eddako yonna egenda okuva wa pulezidenti waffe move eddako yonna yetwala Museveni. I'm telling you this. Kyagulanyi Ssentamu gwe kyomanya mu site mwali ali mu hidden place, safe place, just no Katonda okutuyamba ne batakwata pulezidenti waffe yatuyambye kinene nnyo kubanga baamukutte tewali badde kigenda kuta. Naye essaawa zino nno kyomanya Kyagulanyi alina kyapulaani nga baganda bange. Nze mbadde mutulo n'enzukuka nkola vidiyo eno because oli baddeko mutulo n'obaako ekintu ky'olowooza mutulo ng'oli mutulo oba n'okiroota something like that. There is something is going to happen very soon. Okusirika kwa Kyagulanyi video Kyagulanyi gye yakoze jjo n'agita ng'alaga bannayuganda nti akyaliyo. Yadde ayagala kubalaga nti akawunti ye yagirina yapositinga kubanga abaala bakomenti nti jjukira bannayuganda babadde bakomenti nga bagamba Mr. President gwe alina akawunti waliwo agihakinze kwe kukola vidiyo ezo ebbiri ey'Oluganda n'ey'Oluzungu.
Alright, silaba nga kama ne Uganda nga bali very calm after elections naye ku luno nabo abalinze His Excellency Robert Kyagulanyi kikyazaako omukulu akulira ba human rights avuddeyo in a joking way nagezaako okubeera ng'ajerega His Excellency Robert Kyagulanyi ng'agamba nti no Bobi Wine bagenda musindikira abantu bagende bamukebereko anti omukulu General Muhoozi yategezza eggwanga lya Uganda n'agamba Bobi Wine yeekwese ewuwe ate ono naye n'avaayo ng'atambulira ku bigambo bya General Muhoozi ng'agamba nti no nedda agenda yuyo njagala osooka omuwulirize temugamba nti no ndi mutemu mugambo mumbulirire ddala bano basajja balowooza Uganda yaabwe oba nedda. Akulira oludda oluvuganya ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nsindiseeyo ttiimu yange mu maka g'ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi batuulekooko naye tuwulire kiki kyatugamba. Twawuliriza statement eyavudde mu poliisi nga bagamba nti mulimu gwabwe okudeployinga obukuumi buli we balaba nti kyetaagisa. Balugera dda nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu, waliwo obumulumulu obwabaddewo bambi ate kano si kamulumulu, waliwo obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa nga abantu abamu okulumba abakozi ba Electoral Commission bwe babadde bagatta ebyavudde mu kulonda mu polling stations ez'enjawulo ne baagala babatuuseeko obuvune oba balemese okulangirira abo abayiseemu nga kyetwalabye Kololo. Ebikolwa ng'ebyo bimenya amateeka era tubivumirira. Nkubira poliisi omulanga n'omuwaabi wa gavumenti abantu abo bwe baba nti okutuusa kati tebanakwatibwa bakwatibwe bavunaanibwe. Obuuma oba tubuyite mu Luganda buno obuuma bukalimagezi bwalemereddwa tebwakoze. Abalonzi bakedde okugenda mu bifo eby'enjawulo mwe basuulira obululu, naye twakandiriziddwa nnyo ng'ebyuma biganye okukola okutuusa wayiseewo kumpi ssaawa nga 3 ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwe yafulumiza ebiragiro nti tukozese regisita eya bulijjo nga bweri, naye twasobodde okulonda ffenna abalonze nga tebanakuwa ka ballot paper bakebedde olukalala lw'abalonzi ng'erinnya ly'omulonzi kweriri bamaze kulitiikinga ne batuwa ballot papers. Buli omu yawereddwa ballot papers 3. Kino tekyakugidde kulonda lwakuba twatandise kikeerezi, naye Electoral Commission yakoze kirungi okwongezaayooko ku kadde. Buli eyabadde mu layini n'asobola okulonda. Twalabye abayongeddemu nti ab'ebyokwerinda beeyongeddemuko mu bungi. Tulowooza nti kyabadde kisaanidde okuwa obukuumi abagenza okulonda. Kyabadde kyetaagisa ate mu kulaba okwaffe bakoze omulimu mulungi.
omuwendo gw'abalonzi gwabadde mutonotono naye ate tegwabadde mutono nnyo. Ebitundu 52 n'ebisukkamu ku buli 100. Omuwendo ogwo gwandibadde mungiko okusinga awo, naye tulaba nti gumatiza. Tulowooza nti oba abantu abamu batuuse we balondera nga okulonda tekunatandika, oba oluusi ne bakoowa ne batalonda, abamu ne baddayo eka. Nakyo kiyinza okuba nga kyaleetedde omuwendo guno obutaba waggulu. Naye ndowooza nga tetunnayogera nnyo ku muwendo guno. Ensi endala zo voter turnout yo ebeera etya? Osanga wano tewabadde wabi nnyo. Okutwaliza awamu ebyavudde mu kulonda byebyo Bannayuganda bye basazeewo. Naye kankozesa omukisa guno nkubire abalonzi bonna omulanga mu Uganda nti okulonda kukyaliyo. Okulonda okwa local councils. Ate local councils gavumenti mweyisa services eri abantu. So tusitukiremu neera wiiki ejja tugende tulonde abakulembeze baffe, bameeya, basentebe ba disitulikiti ne bakansala. Katusuubire nti ku luno omuwendo gw'abalonzi gujja kuba wagguluko.